Weewaawo. Mbaaniriza nnyo ba affiliate farmers. Yes, katulina enkoko 93 ku nkoko 95 ze twatambula nazo. Olunaku lwa bbugumu ate nga tukyali mu budde bwa kumakya ssaawa ziringa 2-3. Yes. Temwerabira kusubscribing. Temwerabira kusubscribinga, kulikinga n'okusharinga. Leero olunaku lwa kutaano, ennaku zaffe 5 kumakya. Abantu bali bulungi. Abamu beebase, abalala bakyatunula, kati balina okwekanga ngambikola. Bw'oba oyagala kulangira kuno enamba zeezo otukoonako nosobola okulanga naffe. Abantu we bali bulungi bawankoko baffe. Kati awo beekanze olw'okuba nziguddewo eno nziggyeyo ekikuuma ebbugumu munda. Teolabira kusubscribinga. Katugende mu maaso n'obaweereza bawankoko. Jjukira balya ekiro kati baba n'otulo ku makya. Kati tugenda sooka tubawo emmere, kati kanzigemu zino drinka. Emmere balya kilo 2 mu ssaawa 12. So kitegeeza ekiro balya kilo 2 n'emisana kilo 2 ze kilo 4 olunaku. Jukira tukyabawa pallet starter. Kati mbajjukiza biosecurity ndowooza mulaba obukutiya bwange nabwanise eddamu omusana bwe ngenda ate okuteekamu olweggulo. Kati ngenda kwoza drinka zaffe ez'amazzi naye nga nkozesa detergent. Kati wano ndi mukozesa liquid soap. Osobola okozesa detergent yenna, detergent zezo yoyo sabuni ow'obuwunga. Kati wano nze ngenda kozesa liquid soap njoze bulungi drinka zaffe. Temwerabira subscribinga bannange, okulikinga n'okusharinga awamu no commentinga. Mbajjukiza bannaffe abasundu exchange bw'oweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu, MTN, Airtel ne M-Pesa. Osobola okutusindikira WhatsApp ku namba ezo oba okukuba amasimu ago, n'osobola okubuuza ebisingawo ku ebyo tujja kuwabula. Sundu exchange baludde wano mu ggwanga nga bavungisa ssente. Sundu exchange emmengo ku bakuli ne wano wansi ku kizimbe kya King Fahad awo wali foreign exchange eziwera awo. Ojja kulaba akabonero kaffe akasundu sese tuludde ne technology akajjako mukula naffe nga tukula. Yes. So wano ndi mu kuteekamu antibiotics era ndi mukozesa wano eddagala erijjanjaba coccidiosis. Jjukira obukoko bwaffe bulya wansi ku ttaka. Kati engeri gye bulya wansi ku gundi busobola okuliiramu kalimbwe waabwo. So ekirwadde kya coccidiosis kisobola okubulumba ekiddukano. So ndi mu kutabula ddagala lya coccidiosis ku lunaku lwaffe olwokutaano. Ennaku 2 emabega jjukira mbadde mbuwa amazzi ameereere. Yes, kati ngenda tabula coccidiosis emisana n'ekiro, eddagala lya coccidiosis emisana n'ekiro sobola obbuwa. So tugenda bbuwa amazzi. Kati katulaba olunaku olwokutaano enkoko eba yenkanawa. Olaba ebyoya by'ebiwawaatiro kati bisobola okulabibwa ku kakoko kaffe byameze bulungi. Kana akakoko ak'ebyoya ebiwanvu ebeera nkoko nseera oba nkyala. Nsobola obbalaga akakoko akalala akalina ebyoya ebiwanvu ebyo. Kati okalaba kano kaddugavu mu ndabika naye nako nseera oba nkyala, ejja kuba nkoko munene bulungi eyo. Kati kambalage ate ye eneba empanga efaanana etya. Yes, ebiwawaatiro biraba ebyoya bivuddeyo naye ekiwawaatiro kikyali kimpi. Kati eyo mpanga. Kanziggyeyo empanga endala.
ku lunaku olwokutaano bino biba enseera kati ne bino ebiwaawatiro bivuddeyo bulungi, ekyensuti nakyo kyesitudde. Oba okitegeera n'ebyo bimpi tebiringa ebyenseera, kati eyejja kuba mpanga. Obukoko kati mu ddakiika zino bulimu otulo kuba bwasuze bulya tulo tw'okumakya obwo. Akayimba ko kaba kakunyumidde, eyakafulumya bamuyita J Someday, bakayita Listen. Osobola okuwuliza munnange ka music ako. So akaseera katuuse nze ngende nkole kati ekiyumba ngenda kibika bulungi nfuba okulaba nti n'empewo teyingira mu nsonda zonna okusobola okukuuma ebbugumu lyeri mu ttaala. Nze nkomewo olweggulo. Kati lweggulo sawa ziringa 12. Kati jjukira nina okukyusa ekiyumba obukoko mbujja eri mu ssa eryokubiri mbukomyewo mu ssa erisooka. So ndi mu kwalirira wano ntegeka essa erisooka. Jjukira buli mu ssa lyakubiri njalirirawo obukutiya bulungi. Obukutiya bwonteeramu ddala okumala wiiki nnamba nga sinnateeka ku bukuta. Jjukira nti ekintu kino kya transfer nkikola kumpi buli lunaku, buli lweggulo oba buli kiro. So kaŋŋende male okuyiwa emmere eyo ntegeke munnange. Waliwo mbadde njuwa emmere eno esemba wansi nga ya buwunga nga jjudde kalimbwe. Eyo gye njuwa, siwa mmere nti yiiyo namba. So nteekamu ettaala ezo nja zirongoosa kuba kati ziba zikutte evvu bye bayita batya. Ziba zirina ekikutte ku ndabirwamu kyerabiro bakiyita mu Luganda. So kamala okoza drinka zaffe omulundi ogwokubiri era ne detergent oba liquid soap. Era ngenda kwongera ntabule antibiotics. Eddagala lya coccidiosis. Antibiotics gamba amadagala ga bika bya njawulo, taddemu erya coccidiosis. Ze ngenda okuwa era lita 2. So kanziwa amazzi. So ndi muziteera mu mmere mu katiba. Kati ndi mukoza birawuli bya ttaala biveemu omukka ogwo ekintu ekyo ekikwata olusenke olwo. So kati ngenda kuyiwa mu mafuta mu ttaala. Olaba nkyali mu ngoye zange ze nabaddemu ku makya nga ngenda okukola. So wennyuse ntuukidde wano mu nkoko. Kati ke kaseera nnengiza enkoko zaffe. So emu ku emu paka ku nkoko 93. Temwerabira banaye ku subscribinga, ku likinga, commentinga, ku sharinga. Mwebale kubeera ba affiliate farmers.
enkoko ziba zinyumirwa kino ekifo ekipya naye kati ffe tugenda kukwata kalimbwe tumugende tumuyuwa wabweru oba tumukuŋŋaanye abamutwala mu nnimiro bamutwale mu nnimiro nze sirina nnimiro nga bamugabe akatimba akakadde kajjudde kalimbwe akakutiya so mutwala ne muyuwa ne mukunkumula ate bwo obukutiya n'embwoza bw'oba muyonjo nze nkiwa ku bukyanga otandika kulaba vidiyo zange tonalaba nsowera ate kalimbwe aba tawunya era nawe okolera enkola y'emu bw'obeera okimaze era obukutiya buno obubaddeko kalimbwe mbuteeka mu mazzi era galimu omo era galimu detergent anti omo sabuni w'obuwunga yenna tumuyita omo oba galimu liquid soap awo mbeera sure nti ndi muyonjo jjukira emmere tukyaziwa pallet ndozo ziraba enkoko zikyeyawudde bulungi zewadde amabanga ekitegeeza nti ebbugumu limala eryo ezimu wezeetakula wezikola ki enkoko okubeera ku kisenge tekitegeeza nti ebbugumu terimala era zo weziwulira emirembe era ezimu zijja kuba katiba waggulu nga tezirinaanye ebbugumu oba ttaala tekitegeeza nti ebbugumu terimala olina kulaba nti zewadde amabanga zitambula bulungi kyolina oteekako essira kale nno olunaku welutulutambuza mba nina okuggalawo ekiyumba okola nti n'empewo teyingira mbalabyeko olwaleero osule bulungi temwerabira abaagala okulanga ennamba zeezo subscribe like share comment bulirako munno nti vidiyo zino gye ziri